no nga mutunuulidde nga ntono yabijjawa nsanyusa okubalaba wawandiika mwezi gwa mukaaga nga gutandika nkulabye mu gwa munaana kugenda kuggwako lwa mirimu okubeera mingi tuba tunoonya kaagaanya naye kaakati kasita tusisinkanye era n'olulala ogiteranga n'odda. Nsanyusa nnyo n'okulaba banno bwe muli mu mirimo abakuwagira mu mirimu gino gy'okola bwe tubeera ne bannaffe ne tuwagiragana kyawongera okuwewula emirimu. Abantu bangi bakola emirimu mingi emirungi kyokka tebakuumira mu mirimu gyabwe egyo emirungi mu bwino. Mu Uganda muno abantu bangi nnyo abakugu era abakola ebintu ebirungi naye batono nnyo bw'oba oyagadde kunoonya mirimu gyabwe nga wayisa emyaka 2-3 nga bavuddewo n'ogiraba. Okussa bye tukola mu buwandiike kiyamba okulaga obulungi bw'emirimu egyo. Omuyimbi omulungi eddoboozi bwe balikwata ne bwe wayita emyaka 5. Abayimbi abakulu baabadde wano abaakadongo kamu ne Hadija Namale mwe yajjidde akayimba ako mukuliko omwaka mukawulira nga omwaka guweddeko ku zi radio yakayimba kumwe abali wano temuzaalibwanga ndooza nange nali sennazaalibwa simanyi na kumanya kadda naye tukawulira kubanga bakateeka ku lutambi. Abali mu ttuluba ng'eriryo si bangi abateeka bye bakola mu buwandiike ne tusobola okugijjamu ekyokuyiga. Oli ayinza okwogerako nga minisita bw'akwogeddeko bw'oyagala emirimu gyo bw'oli omunyiikivu naye ate kyanjawulo gwe bw'oba gw'okyekoledde n'oddira omulimu gwo gw'okuba gwe bakwogerako nti ogwagala nti oli munyiikivu n'obagamba nti bane gwe guno n'emyaka 10 ekitabo eky'abantu bajja kuba bakitunulamu nga bakisoma bwe kiri nga bakiraba. Ffe abantu tulinga ebisolo, social animals, we are social animals. Enjawulo gye twawula ku bisolo bino eby'omu ttale ffe obwongo bwaffe bunene. Ekisolo eky'omu ttale kiraba maama waakyo kyakola nakyo kye kikola. Naffe abantu bwe tuli okuggyako ffe obwongo bugazi ffe abantu tusobola okubitaputa mu ngeri gye twagala oba okubikyusaamu. Kaakati bwe tuba twagala okuyigira ku bantu abamanyi okukuba ebifaananyi twagala bwino twagala ekyapa yo empologoma akato kalaba bulabi kitaawe waako bw'ayigga nako bwe kalikola n'abaana n'abazzukulu naye naffe tukirina obutonde obwo tubulina instinct eyo tugirina naye ffe omukisa gwe tulina tusobola okubiteeka mu bwino empologoma kyetasobola kukola nti bayigga bwe bati. Kati obulungi bw'emirimu gyo be tubeera nabo nga tonaba nakufa ne babulaba. Owekitiibwa Kitooke yasoma ebifaananyi yali mu School of Fine Art nga ggwe basobola n'okubijuliza kati ng'okyali ku mulimu nga basomesa okukuba ebifaananyi bino ebya kamera ndowooza basobola okubijuliza nsonga nkulu era ekiyambye ensi enkulu kwe kwesigama ku kutereka ebyo abantu baayo abakugu bye bakola. Mwalabi President Obama kyajja aggulewo presidential oba bagita library oba center n'abalala bonna bakola bwe batyo. Naye mu Africa wano kizibu okusooka president n'okuwandika obuwandiisa emirimu gye oba balira ku ngalo. Obote yafuga emirundi 2 teyawandika kintu na kimu. Mpadde kyakulabirako. Amini yali eyo mbuwanganguzi okuva
mu 79 ndowooza yafa oba 23 ndowooza 21 tewali kintu kyonna kye yawandiika ng'ate obudde yabulina. Abantu bannyo be tumanyi tebabaako kye bawandiika, tebabaako kye batereka. Naye n'abakugu nti baprofesa ng'oggyeko bino eby'amasomo gaabwe, abamu baprofesa lwakuba bawandiika ebibafuula baprofesa, so si bitabo ebiri awo ebibakwatako. Bawandiika bino eby'emisomo gyabwe ne babawo baprofesa ne bakoma awo. Kati bali bo bawandiika nnyo, bawandiika nnyo. Abakuba ba pulezidenti ba Amerika ebifaananyi nabo bennyini bawandiika nga ggwe ndowooza bw'okoze kaakati wano. Emigigi emito gifuna omukisa okumanya ebintu bye bikolebwa, ne tutabeera nti buli mulundi bw'ofunayo presidential photographer tubanga abaddayo okutandika obutandisi gy'obeera ekifo ekyo tekibeerangawo. Nekyaliwo naye yabirimu yagenda yaddayo ddewaabwe Butambala, simanyi oba banaakuziika Butambala oba wa, nga teri amanyi na kintu kyonna abato kye bayinza kutandikirako. Kale ensonga eno nze njagala nnyo era nkwebaza okukuŋŋaanya ebifaananyi nga ggwe abikuba ate nga ggwe yabikugukamu. Nsonga nkulu nnyo. Kati gw'oli presidential photographer, kitegeeza tyobeera mu bantu ku mikolo n'ebifo eby'ebyafaayo. Enjawulo eyo y'amaanyi nnyo. Buli lw'okuba ekifaananyi kya pulezidenti ng'alina abagenyi oba ng'ali mu mirimu, obeera oli mu mbeera gye bayita living history. You live history. Kubanga era pulezidenti ate okukugerwako ne mu biseera eby'omu maaso. So this is living history. Gamba ebyafaayo birimu. Naye oyinza okukaddiwa n'oyeza emyaka 87 n'obeerawo ng'olya gonja n'otunyumiza. Kale nze nakubanga ebifaananyi towe kantu konna koyinza tutulaga okujja kwate tugenze mu new vision, ate nga oli musajja muyigirize. Nze ndi munnabyafaayo era njagala nnyo okusoma n'okutereka ebiwandiiko n'ebitabo. Kikwanguyiza okubuulira abantu embeera ez'enjawulo nga nekyojuliza weekiri. Bakwogeddeko nga omuntu omunyiikivu, ng'omuntu ayagala omulimu gwe. Mu mwaka guno nga gutandika nnaku z'omwezi 10 February nali mu bizinga by'e Buvuma ne ntongoza enteekateeka y'Obwakabaka mwe tuli kati eyitibwa situla omutindo. Situla omutindo. Ekiruubirirwa kwe kulaba nti byonna abantu bye bakola bibeera ebyo ebisinga okuba ebirungi. Simanyi oba Kayitesi yali awuddeko ekigambo kye bayita neemalidde. Nkola neemalidde. Bwire neemalidde okimanyi? Neemalidde. Bagamba omwana okwera n'ayera wano tewatukudde nabikoze neemalidde. Okukola okutuusa omukolo. Okutuusa omukolo kiziŋŋamya enkulaakulana, kikotogera, kiremesa. Bwire endowooza okulemesa kyajja okutegeera. Kiremesa enkulaakulana. Bw'otakola bulungi omulimu gwe tegusobola kubala bibala. Tegusobola. Ojja gamba tebakwagala, nze ndi musiraamu, nze nveeno. Abantu babyogera olubeerera. Era nali ngenza okusisinkana Abaganda e Bungereza naye ne Bannayuganda abalala tali Baganda ne bajja. Kino kye nabagamba. Ne bagamba muli baddugavu. Kola omulimu gwo mu ngeri esinga okuba eya waggulu nti bw'oba ogenze okuwummulako Mukama wo akusaalirwe. Do your job to the best of your ability so that when you're on leave you are missed. Mukama wo abuuze abwali luddawa. Mukama wange yagenze kuwummula. Kale
waite ennaku 3 kubanga gw'omanyi okukola emirimu bw'akyuka ati mukama abwaludda sabo twagambye yagenze kuwummula. That's when you know you're doing a good job. Ne bwe biba ebyo ebyabano bye twogeramu wano mu Uganda, tebatwagala tuli basiraamu, tebatwagala tuli baganda, tebatwagala tuli bakyoli, balemese okukwewala. If you are so good, people are going to work with you irrespective of where you're coming from. That's how it is. Nyo olw'omukisa guno inze nga bwe nkunnyonnyodde mukulu ow'ekitiibwa Katikkiro ndi mukubi wa bifaananyi era nzikiriza nti ndi mukugu kuba nabisoma era nembikugukamu Makerere kuva Makerere University gye nakola Bachelor's Industrial Fine Art nenkuguka mu bifaananyi kye bayita majoring in advanced photography. We navaayo ne neesogga New Vision nga intern nenkolayo ebbanga ne bampa omulimu mu New Vision nga staff photographer gye nava mukulembeze nampita nampa omulimu mu State House nenkola nansuka nampa omukisa okugezaako we nakola obulungi ne bampa omulimu era nensigala nga nkyaliyo paka kati. Era ebiseera ebyo nakolera mu New Vision nzijukira nnyo olunaku ow'ekitiibwa lwe bakukwasa Ddamula naliko New Vision yantuma mbeerewo wano eno. Olunaku olwo ndijjukira nnyo mu mutwe gwange kubanga ebyafaayo baali bajja batunyumiza emboozi nti Katikkiro bamukwasa Ddamula ate Ddamula waagikwata abantu babeera baagala bagimuggyeko. Kati nze najjanga ekindeese okulaba nga njagala kulaba kulwana okwo okubeerawo ng'abantu bava ebunaayira abawa bamusikeko Ddamula bagidduse. Era nakuba ebifaananyi kate biggwe mu kamera. Njukira nti abantu baali bangi nnyo, nali enjala ennuma nnyo naye nga sisobola kuggwamu maanyi kubanga kye nali njagala nali nninze kulaba akaseera ako ng'omuntu asika Ddamula adduka nayo kuba ekifaananyi ekyo mbeere nga nkiterese. Era twatambula nzijukira bulungi twava wano paka waggulu mu Lubiri nga tutambula naye nga abantu bangi nnyo. Ekyo si kyo kyokka Katikkiro waliwo n'olunaku olulala Ssaabasajja Kabaka bwe yali ng'akuza emyaka gye egy'obuto myaka 6 waliwo akabaga akali mu Lubiri era bantuma nenzijja yankola mu New Vision neekuba ebifaananyi bingi nnyo. Ebimu ku bifaananyi byansanyusa nakukuba ekifaananyi nga oli ne muganda wange omukulu Kirumira n'omuyimbi Shiba nga yambadde ekitede ekiwanvu naye nga kiriko siriiti mpanvu. Ekifaananyi ekyo kyatambula nnyo mu mawulire nogamba Katikkiro naye yajjeeyo amazina gonna n'asanyuka. Omukolo embaga yali y'amasanyu ddala. Lwe lumu ku lugendo lwange olwo ssebo ow'ekitiibwa. Kati awo we nava nga bwe gambye ne nnyingira mu State House. Kati ensonga ya State House eno yanzibula nnyo amaaso kubanga kituufu nga bwe nkugambye nali neegomba abantu okusingira ddala abantu abatukulembera kuba twali tubalengereranga wala. Kati emikisa egimu gye najjanga nfuna egyo ng'okusembeera kumpi n'Obuganda nentuukako e Bulange Mengo nentuukako mu Lubiri nentandika okulaba nga nengera abantu mbasemberera. Kwe nafuna omukisa okutuuka ate ow'omukulembeze w'eggwanga ate kyampa okusoomooza kw'amaanyi nentandika okubeera nga neegendereza nnyo ebifaananyi bino kuba natandika okulaba nti olaba nayita mu Katikkiro bamukwasa Ddamula ne bagamba nti ekyo tekiddamu kubeerawo paka ng'ate Ssaabasajja asiimye ate n'alonda Katikkiro omulala. So netegeera nti eyo moment ekyo ekiseera kibeerawo woba tokisobodde kikwata kiseera ekyo toyinza kuddamu kiraba. Kati we natandika okukola n'omukulembeze w'eggwanga ate nazuula bingi ow'ekitiibwa nti embeera ze n'emikolo ekitera okubeera owa pulezidenti gibeerawo naye tegiddamu kubeerawo nti kabeera kaseera akataddamu kulabika. So nembeera ng'ebiseera ebyo buli kifaananyi kyenkuba nkitwala nga kyankizo era nga ngezaako nnyo okukitereka. We navaawo nenzuula ebintu ebimu ebirala ku mukulembeze w'eggwanga Muzeeyi Museveni ng'omuntu abantu baali bamwogerangako nga omwami eyeefuula nga pusi eyeefuula nga embwa ng'abamunoonya mu lutalo eyo. Twawulirako era twasoma nti waliwo ekiseera bwe yakuŋŋaanya banne ate nno baali bayivu ne bagenda mu lutalo ne bagaba baagala kununula gavumenti baagala kununula Uganda era ne bawangula mu lutalo olwo.
so bye batunyumiza mu lutalo olwo baatugamba nti yakolanga ebyafaayo bingi nnyo kati bwe namusemberera nenjagala okutegeera omuntu ono gwe badde boogerako nga firimu yaani era nembeera nga nkwata ebifaananyi ebyo owekitiibwa natandika okwetegerezanga ebintu ebisinga ewuwe biri exclusive era nga olumu ensi yonna ebeere erindiridde kikyogenda obbawa obeerayo bwomu kaakati nga omukisa gw'olina okuyiwayo abantu olumu teguliiwo yadde kati nga oteekeddwa okukola omulimu nga tokoze ensobi yonna kyannyongera obukugu. Kaakati owekitiibwa twajja tulaba ensonga zino ne tukuŋŋaanya ebifaananyi tubeera tubiweereza mu mawulire naye ekiseera kyatuuka ne ntandika okwetegereza ennyo era kati ne batugamba nti waliwo ebitabo abazungu bye baze bawandiika naye ate waliwo n'entalo ezibeera mu Uganda ebintu ebisinga byabula kuba olumu obeera owuliriza emboozi ne bakunyumiza nti waaliwo omusajja mu Buganda yali kabaka nti kabaka ki tiwaliwo kabaka Mwanga yakola ebyafaayo bingi nnyo era batugamba yayagalako okukola omugga nga guva wano paka Munyonyo natugamba bakuŋŋaanya abantu bangi nnyo naye kituleetera okusoomooza ku mulembe gwaffe kuba omulembe gwe tulimu guno ogugwo ssebo gwe tuyita omulembe omutebi omulembe ogwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ogulimu tekinologiya omungi abantu batusoomooza bagamba nti onyumya emboozi naye nga tekuli bifaananyi obeera togimazeeyo olumu tunyumiza n'abaana baffe ku byafaayo ng'ebya Katonda ebya sitaani baagala kulaba ku kifaananyi ekyo batuga sitaani yafaanana ate tumulabeko naye tubagamba nti waliwo Walumbe atwala abantu batugamba taata teka tulabeko afaanana atyo yeyo Walumbe kati mu mulembe guno ogwa tekinologiya twasaba tugamba nti abantu okonyumiza emboozi twagala tuginyumye mu ngeri abazungu gye bayita audio visual nti omuntu omunyumiza naye nga omulagako kakati mu buufu bwebwo ne tugamba nti webeera nga bali abazungu bajja ne batunyumiza emboozi ezandibadde ezaffe kyandibadde kirungi nnyo ffe ate ne tunyumya emboozi zino ezakati zetubaddewo nga gyenkunyumiriza eya Damula ng'abantu banyumiza ebigambo nga tubalaga ne ku bifaananyi bino so mu nsonga y'emu waliwo n'omuntu gwe batunyumizaako ennyo mu Buganda Kibuuka Omumbaale waliwo omuzungu yajja n'awandiika ekitabo bamuyita Reid yawandiika ekitabo bakita The History of Modern Uganda yanyumya emboozi n'anyumira ddala Kibuuka Omumbaale naye nga muzungu ze kyansoomooza nnyo naye nga kati omuzungu ow'Ebungereza ate ali mu kukinyumiza Kibuuka Omumbaale nga twali omunauganda n'omu anyumiza ku Kibuuka ekintu kino ne kintawanyamukko netandika okulabaza nga olumu bayinza okukyusa emboozi oba ne bajumya mu ngeri eyaabwe basanyusa so ne kinsoomooza ow'ekitiibwa ne ngamba naye bwe naafuna omukisa guno njagezaako nnyo okulaba nga emboozi ze ndinyumiza abantu ku byafaayo bya pulezidenti gwe nkoze naye ebbanga kambeere nga nkuŋŋaanya ebifaananyi mu maaso eyo abantu mbanyumiza emboozi ng'egguka so ne tugezaako nnyo okulaba nga tukuŋŋaanya ebifaananyi bino ebbanga ne lituuka ow'ekitiibwa ne tugamba katukuŋŋaanyemu tukolemu engeri y'ekitabo abantu tubalageko kubanga olumu okubeera ne idea mu mutwe kirala naye n'okukiteeka mu nkola kintu kirala ne tugamba katukolemu ekitabo era nempita bannange bano nembabuuzaako ne bagamba ensonga nnungi tulageeko nembawaako sampo bwe nabawaako sampo nagamba tugende mu maaso tugezeeko okulaba nga tugiggusa so ne tugikuŋŋaanya ne tukolamu draft eyandibadde nga ekyokulabirako ne tukitwalira omukulembeze w'eggwanga ne tumulagako ensonga enkulu lwaki twatandikira ku mukulu gwa ggwanga kubanga nze nga nze mwegomba ebbanga lye mmaze naye ntya mwegomba kubanga alina ebintu ebimu ebitali bya bulijjo ebiyitirivu ekisooka Katikkiro nga bwe nkugambye mbadde nkwanjulira abazadde bange Yakubu Mulindwa
ow'Ekitiko ne Hadija Najjuma ow'e Butambala awo Bugoye waggulu Kasozi wa mugulu omugenzi Ali Sulume baafaako nga ndi muto era sister wange nankuza muganda wange first born naye omukulembeze w'eggwanga tekyamulemesa kumpa mulimu yampa omukisa nenkola ewuwe emyaka gino gyonna naye n'atakoma ku ekyo n'akola kinene nnyo okulaba nti anfaako nga mbudaabuda. Omukulembeze w'eggwanga tukimanyi nti afuga abantu abasuuka mu miliyoni 50 million ez'Abannayuganda naye okubeera nti akuwadde omukisa nga gwe n'akuwuliriza n'ampita nti abu ye oli otya oli mugagga oba oli mwavu ne mugamba siri bulungi naye wendi naye olina ente sirina wandibadde mugezi n'obeerako n'obugagga nampayo ente 3 ate n'afollowinga nagamba ente yazadde n'olulala n'akubuuza nti kati oyongeddeko ki kale omuntu bw'atyo ng'ate mukulembeze w'eggwanga nze nalabanga muntu wanjawulo naye nga si ekyo kyokka ayina ebintu by'azaakola okumala ebbanga okugezanga okununula Uganda okugigaziya okuzimba ekonome n'abantu ssekinnoomu bazaatuukirira bazaayamba bazaabuulirira n'amawanga mangi nnyo agatwetoolodde ne gy'atera okukyala n'ebintu bingi nnyo alina engeri gy'abuuliriramu abantu alina engeri gy'awulirizaamu alina memore olumu agenda n'ajjukira ebintu abantu bye baali beerabira ddala mu nkuŋŋaana zetera okubeera nabyo. Kakati nalowooza nti Abannayuganda bajja kwagala okumusomako n'abantu b'ensi endala so ne tugamba katukole ekitabo nga kigezaako okulaga ebyafaayo bino naye ne tukikola nga okusinga tuteekamu bifaananyi era nga ensonga gye nannyonnyodde nti emboozi ennaku zino teggwaayo okuggyako nga mulaze ku bifaananyi. So mu ngeri y'emu ne twagala tubeere ekyokulabirako nti omuntu wabeera amaze emyaka 4 ng'akulembera eggwanga tabeera muntu bulijjo yandibadde mpisa nnungi okwagala okuyigiriza abantu nti omuntu wabeera asukulumye ku banne kyandibadde kirungi n'asiimibwa. Okusiimibwa si kwokka wabula n'abeera nga emboozi ye enyumizibwa oba tuginyumya okusinziira ku mazima ddala abantu abamwetoolodde nti kyandibadde